ganyo kwetereza bali mu kutetenkanya bwanya kula ku muntu emmotoka gye yamuguzize eggulo. Ebyo ffe nga tubikiriza ebyo kubaawo ogenda kutulabako nga tukwata abantu nga tubateeka mu komera. Ngate basuubuzi bannaffe. Mwetereze abasuubuzi b'emmotoka naddala basuulire emmotoka wano. Omulala yagimuguza. Bw'amala omuguza emmotoka n'amuwa omwaka. Myezi yamuwa mwaka. Aba yakatambulako emyezi 3 n'amukubira essimu. Namugamba nsaba onsaasire nfunyemu obuki obuzibuzibu. Njagala ssente ezo ozimpe. Ono namugamba munnange sirina ssente. Namugamba sirina ssente. Muganda wange ssente ze nalina ze nane nkugamba nti nze ngenda kuba nsuubula butunda. Ngambujja wano kulwe mutukula. Ngambuleete Kampala. Buli nsawo njifunako emitwalo 7. Kati emitawo ze nze bwe mbanga nfuna emitwalo 3 mwezi kwentola zino simaya zino nensobola okufandinga looni kakati sijja gisobola namugamba nkubuulire kyekyo yali agipakinze ku kikomere wakanga bakoti bloka bazze n'ebbaluwa ya bondi bampadde obuyinza muluka njinonye obuyinza buva ku muntu eyawaayo ebbanga lya mwaka mu bbanga lya myezi 2 n'obanga emmotoka osobola webale nyo wembuuza tayagala kumubuuza kigambo era kye baakola emmotoka ne bagisika ne bagitwala ku kibanda bwe yatuukawo namugamba nti emmotoka eno ngenda giteeka manyago nkutwale mu mmogo ofune looni era namutwala mu mmogo n'afuna looni kati jjukira igwe bwonguza emmotoka $1,300,000 nekwako 15 bosigadde omanja 15 mba nsasula ku 15 kati ono ye bwakutwala mu mmogo ezaali 15 ziba zifuuse miliyoni ameka ata 5 ziba 2 kati oba ofuuse nti osasula mmogo n'amagoba y'ommogo n'esasula ono era yamaliriza mmogo emmoloka egitutte kitegeeza looni ya miliyoni 15 yateekebwamu amagoba ga miliyoni 5 yes kati wabulawo obwesimbo mu bbanga simanyi bwe baali bateesa biliyodi naye ng'ebipapula babimpadde kakati netugenda ku mulala bannange ono yayina mmotoka ye ng'agitunda n'agireeta ku kibanda ekimu namugamba emmoloka eno ngitunda omusajja namugamba emmoloka yange ngitunda $3,000,000 njagala otegeere ekiri mu industry mu fraternity y'ebyemmotoka kuba nawuliddeyo nagamba kakati gweoli pulezidenti waffe naye ate otukuba nze sibakuba naye njagala twetereeze ntegeeze n'abantu nti bw'oba oyagala okugula emmotoka olina kugoberera biki era awo nawe tugenda kutuukawo kaakati namuwa emmoloka miliyoni aga aba ali awo n'afuna omuguzi bwe yajja emmoloka yagigula $5,000,000 omwezi akubyeko enjawulo ya miliyoni 25 very good ng'omusobozi oba olina kirapingi ya Katonda eyaleeta emmotoka teyamusasula miliyoni 3 yes eyaleeta emmotoka teyamusasula miliyoni 3 eyagula emmotoka n'asigala ng'abangibwayo miliyoni zokka nazo n'azimalayo naye ono yaleeta emmotoka bwe yali agikiri yalinga omusolo yagenda n'agyewolerako mu bbanka kati ono ne bamuwa emmotoka ye n'agenda n'atuuka n'okusasula n'amalayo ne buli mmotoka yisayo emyezi 6 ajja mu kibanda nage emmotoka terabikako baagitunda dda sente taziraba yes abuuza emmotoka yange eriwa nga bw'omanyi olugambo olubeera mu babbulooka amugamba nti emmotoka eno baagitunda agamba nti biikira maliyo omutuukirivu mu bbanga ki nti emyezi 6 nga baagitunda dda era gyeri ekola nga batandika kunoonya mmotoka omusajja bamusanga akola emmotoka nga bagikwata nga bagisika bagiteeka ku CPS kati nga bagamba bannange nze tebammanja kubanga obujulizi obwo nabwo mbulina nga bwe tebammanja ono nga approvinga nti bannange nze nagula mmotoka ki ono nabi mu kibanda ng'amugamba nti ngumiikirizaamuko katono ani agumiikirizaani no agumiikirize yali nannyini yayagala miliyoni 3 kati omusajja ng'agamba neyagula emmotoka nti nagenza okukebera n'emmotoka nga naye yennyini eriko caveat banka egikola ki egibanja kakati nze bwe nvaayo olwaleero kubanga nze kabanda nina ekigambo nti oyinza okuba nga tewakikoze nze naye nkyogenda kikola muganda wange bw'otakikola nze enkyo ogenda kukikola na mirimu enkyo ogenda kukikola tamale
kati basebo ne bannyabo mbagambe ebigambo bino temunyigira nti nno musuubuzi munaffe avuddeyo era ababalaba abamu banvuma oli mu bbi oli muyaye oli munanfuusi nze olunaku lwe nasubscribing okulwanirira ensi niŋŋamba nvuddeyo okulwanira eddembe ly'abasuubuzi naffe kubanga ife okola bino tulina bye tuyitamu nange nkugamba bino nga nakosebwa mu mulimo gwe gumu omusajja y'omu akuguzizza emmotoka omuguzizza emmotoka yo akuwaddeko sente entono ogenze emmotoka tokyagiraba naye tokyamulaba okutta omuntu omukubye mu kkomera ate avudde yaga nti ate gwe muyaayi okiraba kati bwenvaayo wano neŋŋamba kambuusa abalala mba siri mukyamu bweyinza obutansiima naye Mukama Katonda ye agenda kukola ki agenda kunsiima emmotoka omusajja gye byaggweredde n'essawa ya kkati bali mu kusika muguwa twabayise ku office tetugenda bateeka mu kamera abo naye nga bwe kinaasukka ew'omulamuzi tugenda kubateeka mu kamera waliyo bannaffe abaddugavu abalungi naye ate ababyo bwe basinga obungi tekirimu eno yokka n'essawa ya kakati bwe bakugamba nti ku kizimbe ky'omuyindi n'ekyomuddugavu opangisa ku kyani bajja kugamba nti ku kyamuyindi kubanga at least kiri yaddeko naye bannaffe bano akuba ku mutwe kukutta olumugamba nti gundi yaguza akamotoka ka $3,000,000 olwokuba yina edduka nga nti obadde osasula $2,200,000 kati yongerako njagala 3 kubanga tayagala kulaba nga ofuna balina emitima emibi tebaagaliza bange balina effutwa tebaagala na muntu akulaakulana balina emitima gy'ekirogo kati nina okuvaayo njogere ku bino kuba bwe siibyogereko teri agenda kuvaayo kujja kubyogera era conference namwe muziraba nyingi nnyo ku nsonga y'emmotoka Munnayuganda ayagala okugula emmotoka aleme kubbibwa mu amagezi ki kati Munnayuganda ayagala okugula emmotoka aleme kubbibwa olina okugoberera bino wammanga gwe ayagala okugula emmotoka olina okusooka okugoberera bino wammanga ekisooka gavumenti yateekawo system nti osobola okumanya emmotoka amannya g'erimu nga tonnaba na kugisasulako kwata emitwalo egi genda ku URA service center yonna oba tusobola kikolera ku simu genda wadde mu kibanda omwennimo mubaamu abaana abasobola okukebera emmotoka eyo eri mannya gaani kubaako ennamba y'essimu kakasa nti omuntu gw'ogulako emmotoka yoyo yennyini ali mu kaadi kakasa nti emmotoka eyo teriiko incumbrances ntegeeza okuba nti eriko caveat oba teriiko kati gwe kasita omanya nti emmotoka yakabanda teriiko caveat tagyewolerangako yogera ne kabanda mutereevu okkiriza osasule bulooka ono akuleese kubanga waliwo bulooka akuleeta okukakasa nti eno Subaru ya mwami Kabanda John agitunda sente bwezi mwogerezeganye emmoloka ogitunda sente mmeka bulooka atajjira wabwe mba ngenze bugenzi ku gundi ogambe ku URS gundi bw'ova ku URA emmoloka wagirabye dda mu kibanda kubanga bw'otuuka mu kibanda abasooka okwaniriza taba nannyini mmotoka kakasa nti oyo omuntu akulyawo akutuusa ku nnyini mmotoka omutuufu olwo omaze okuva mu URA omaze okukola search okakasiza nti emmotoka eno eri mu mannya ga Kabanda John ye nannyiniyo ekyo bukiggwa mwogerezeganye sente mmeka $2,000,000 mugambe mazima obubbi buno tebugenda kuttattana bizinesi n'abali mu bibanda bafiirwe bo balina kukola batya anti ebiri mu mmotoka si na bubbi wabula butemu kubanga nze siri mugagga nzize njavula okuviira ddala ku level paka wendi wano kati omuntu bw'abanga yayingiddemu omuzimu ng'ayagala kwevugamuko ogwo omuzimu guba gumaze okumutemba aba takyayagala kuwulira kintu kyonna tayagala kulwawo aba ayagala kwevuga kyokka gye biggweera omuntu oyo ayina okukakasa nti yeevuzeeko naye esente ebiseera ebisinga ziba tezimala naddala abasooka
kati bw'omuggyako eno emmotoka oba omutemudde. So omusajja ono oba omukazi aguze emmotoka ye yalifunye obwenkanya. Sirina muntu yenna gwe njagala nakubira wano Kalango nja kujja mbabulire butya waligenzeewa walifunye emmotoka eno eri mikono emituufu. Abakufunye obulala ogenda kubakola otya kubanga bayinza okusunguwala ennyo? Abanfunye obulala nze ekyokunfuna obulala saagala kumanya kubanga abantu bangi batuyise byonna. Abantu batuvumye. Mukyala Namirimu abantu batuvumye. Abantu batuyise ababbi. Abantu batuyise abatemu. Abantu batuyise nze waliwo omu yalina mukwano gwange yampitako omuyeekera. Era statement ntuzikola. Security organs nezivaayo buvi nezigamba no. Mwami Kabanda toyina musango genda ne batujja ku bondi. Nze Ajikato ne Mr. Lwegaba Moses batuteka ku musango gw'obuyeekera. Nga tetuyina simanyi na bwe bakwata mundu nga simanyi wadde ebirowoozo kubanga nze ndi wano ng'omukulembeze w'abasuubuzi. Omuntu eyayingira mu buweereza olw'obulumi obwantuusibwako. Okiraba Mukyala Namirimu nenyingira mu buweereza era mpeereza nga seekubiira. Naye oli yava eri nanteekako statement. Kati tewaliwo ekivumo kyonna kyoyinza kunvuma kiyinza kunteeka mu mbeera neŋŋamba yii Mukama lwaki nayingira obuweereza buno tekiriyo. Tewaliwo kyoyinza kunkola kuba n'amaaso gano ogalaba. Amaaso gange nze ndi muvubuka. Amaaso gano engeri gye galabamu si bwe gaalibadde kubanga ebiri ewala sibiraba ndabira kumpi wenti baagakuba dda gonna siraba bulungi. Ennyukuta zirina kuba nnene. Okiraba kakati gwe bw'ojja wano n'onvuma oli mubbi oli muyaaye oli bino oli biri bwe nkusonyiwa sikuwaabira togenda ng'ogamba nti onsinze kubanga tewaliwo ekivumo kyogerako era ku makya ogambe nti Kabanda nkikuvumye nze ŋŋambe nti ompangudde kubanga ampangudde yoyo ayinza okunkeeza ku makya ne ŋŋamba kino nkivuddeko. Sisobola kutawanyika. Kati Mwami Kabanda ekisembayo oba frustrations ze bafunye lwakuba nti bakwekanze kulaba mu mawulire nga wakozeeko ku nteekateeka yonna eyogerako nabo batonaba kubaasanguza mu ngeri eyo bo kye baatutte oluusi obulala wafunyeeko ng'omukulembeze waabwe n'ogamba naye wano ndabyewo obuzibu ng'omukulembeze abantu bano nina okwogerako naye. Kisuse ate bwe baba batwataakinga abamu mwana batu bajja anyhow tebasooka kubuuza tasooka kunoonyaako agambe lwaki wayogedde bwoti akulumba bulumbi direct. Naye mbagamba ebigambo bino mwenna abandaba ku buli 100 abantu abeeyita abatunzi b'emmotoka bwe boolaba ku buli 100 ng'oli agamba nti nze ntunda mmotoka abatuufu tebawerako 3 bali 25 750 bonna babbulooka bafede bakyerimbikamu bwerimbisi kubbiramu kubanga mulimu mwangu nti bwe nzija wano ne nkugamba nze ntunda mmotoka nkuyingiza mu kibanda kyonna ate ne bannyaniriza kubanga babeera bammanyi ozze Kabanda uno Namirimu ayagala mmotoka najja ne nkulambuza nendeta ebisumuzo n'okuba muserefu ku buli 100 ate baatuleetera ekizibu nti osobola okujja no depositinga sente zonna ku mmoloka yonna ne wegiba emitwalo 5. Omukyala yaŋŋambye ebbawe yamutwala mu kibanda amugulire emmotoka n'adipositingako ne bamuwa ne risiiti emitwalo 10 yamugulire emmotoka. Bwe yamala omubbako byonna n'amukola ebikolobero byonna yagamba kandipositinga ekikakasa nze bwe ŋŋenda kukomawo enkya n'agenda bye baakola byonna teyaddamu na kumulabako. 10 terimuluma. Ndabye ebizibu okuva lwe nayogera ku challenges abantu ze basanze mu butunzi bw'emmotoka nze ne kinsukkako. Okiraba? So basaba ne banyabo mwenna abandaba soogera bino nga neeyagaliza kuba saagala kugamba nti jamu mu kibanda kyange ekiri wano ne wano onguleko oba genda ogule ku muganda wange gundi. Wabula kino kyenkugamba mazima ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe nti it is too much ku Bannayuganda abeerimbise mu mulimu gw'okutunda emmotoka. Omulimu gw'okutunda emmotoka nga bwe nkugambye nti mwangu ne ba jobless abatalina mirimu
Bw'omutuukako n'omubuuza okola mulimu ki ng'aga nti nnunda mmotoka okolera wanti nkolera mu kibanda kiri wali ate bw'atuukayo tebamugoba. Yes, kubanga babeera bamanya ajja kuleeta kasitoma enkya. Omulimu gwa kibulooka abantu bagwerimbikamu nnyo. Weebali bangi abasuubula emmotoka, waliwo abazijja ebweru w'eggwanga abaddugavu n'abeeru, waliwo n'abanaffe abasuubulira wano nabo weebali. Naye waliwo ne babbulooka nga ye waali bw'ati nga tabangako wadde ne piisi y'emmotoka. Wabula kye mbaagalako kimu kubeera simaati. Bannange bakuba ebikalu bonna ne banyirira. Bw'ojja n'olowooza nti oyo musuubuzi yennyini wamma ddala asuubula mmotoka naye nga bulimba bwereere. Kyekiri mu butunzi bw'emmotoka. Gavumenti ejiwa magezi ki? Kubanga kati bw'ogamba nti kiri too much. Ffe tusaba gavumenti ng'abasuubuzi, gavumenti yatuwa federation etugatta. Era tubadde tugezezzaako okukola omulimu ogwo nga tufuna ba representatives abava mu batunzi b'emmotoka ne bajja ne batuula ku paneeno. Kwanza nze sikulembera abasuubuzi ba mmotoka, era nze toyinza kunsanga nkugamba nsuubula nkulira bangoye. Ebibiina by'abasuubuzi ebyegatta buli kibiina kyajja. Waliwo new generation, nze nkulira kye bayita New Generation Traders Association. Ekyo kibeeramu abantu abatabike. Ne wabaawo Kampala Shoe Dealers, ne wabaawo Shoe Dealers Association ekya ambulerawo yaabwe, ne wabeerawo ab'engoye, ne wabeerawo abakeedi, ne wabeerawo ba small scale abakolera wano ebintu. Kati ffenna twegatta wamu. Kati essaawa zino tulina ambulera body etugatta. Naye omulimu gw'abasuubuzi b'emmotoka gulemye okubeera specific, okweprogramming okulaba nti ono ye representative waffe atukiikirira. Twalaba ekibiina kya Classic Motors kyajja ne kyeregistaringa, naye nakyo okiraba nga kikyalimu ebirumira. Tebannaba kweteekateeka bulungi kukakasa nti kino kyekibiina kyaffe ekitugatta tulina okukiwuliriramu kitulambike bulungi. Nze nga Kabanda ekyokuba nti oli musuubuzi wange, oli musuubuzi munnange, siyinza kuyimirira n'okubikkirira bakola bituufu byereere tusigale nga bakyatuyita ababbi. Iffe tuyina we twagenda mu ofiisi ya gavumenti emu. Nkyalana mirimo tulabye ebinene. Omusajja naga nti ababbi batuuse. Enviiri zanva ku mutwe. Omanyi nze nvaako mangu. Naye agikato nangamba kakkana. Kabanda kakkana kulinga. Nenkulinga nnyo. Bwe twatuula okulya emmere n'omusajja oyo yatuula mu area mwe twali. Namugamba lwaki watuyisa ababbi? Omusajja n'aga nti teri musuubuzi mutuufu. Abasuubuzi bonna baki? Babbi beenoonyeza byabwe. Kyannuma. Kati oliwo tebayinza kumubbira mu kibanda kyo. Enkya n'osigala ng'okyayogera ku musuubuzi. Twakatandika n'okuweebwa ebitiibwa. Nze nali neebuuza abakozi gavumenti teweza miliyoni z'abakozi mu offices 3 teziweza. Ntino zizine miliyoni abantu emirimu emiliyoni 3 tezirina. Naye abasuubuzi bw'otandika saa zino kubala abasuubuzi, kubanga oli abeera ne mu office nga gyakolera naye ng'ate muki nga musuubuzi, tuyinza okuba nga tuli mu miliyoni 4 ez'abantu. Nze tulina na mubaka mu parliament enneekwata engeri gye mwepakeginze bulungi obubbi bwasukka abantu abo okwerowoozaako bokka, obutaagaliza emitima gy'ekirogo. Balogo bali awo batambulira mu mbeera yange yakwewalana, yabutaagaliza, yakulaba buni munyakuddeko kiti ekyo nze ntambule ngende byange. Lowaguddewo embeera enyigiriza mu ggwanga ne baduumula ebisale ne wekiteetaagisa. Nalaba emiwendo gya sanitizer wano bwe gyalinya nga tuli mu COVID. Tayagala kumanya nga tekikkirizika. Ebyo tetuyinza kubikkiriza kubeera mu fraternity yaffe. Tetuyinza kukkiriza impunity. Iffe katukole ebituufu nga bakulembeze b'abasuubuzi. Ffe abasuubuzi tukole ebituufu. Tulyoke tusekerere bali tubagambe ffe twetereeza. Naye raba oyagala bukulembeze. Wabbye emmoloka za munno 6 eggulo. Ow'Embalala wagimugjeeko, ow'e40 wagimugjeeko, ow'eggulu wagimugjeeko, ow'e Kampala. Bw'obanga gwe towola baleke, kubanga constitution egamba nti nze bw'omala okunguza essimu eno owulira nnyabo n'engitwala n'osigala ng'ommanja miliyoni 3 oba obanja sente.
oba tobanja simu wajinguza 5 oba tokkiriza kwata ku simu eno kujja ko ngogenze mu kooti ate ne kooti teyinza kuŋŋamba genda omujjeko emmoloka ogitwale kooti egamba emmoloka mugikwate mugireete ne wabaawo reconciliation bwegaana okubaawo reconciliation kooti egamba katutunde emmotoka nga kooti tukusasule sente zo tikuba tebagiguza kati n'oli naye bw'aba afunyeko tumuwe bw'aba tafunyeko no problem ne bano ab'emmoloka abazeegabira omuyimbi oba omuddugavu n'agamba mbu tukuwadde order genda okwata emmoloka y'akabanda ojjanga n'odumira eyanga olindaba bali awo beeyita batunzi ba mmotoka nze ntunda mmotoka kubanga teri agenda mugamba nti ID eriwa kati singa babadde beteekateeka dda wali baddewo ekibiina ekigamba nti nno ife tuli okke tetuli bayaaye tukola mirimu gyaffe ng'abaki ng'abantu abalala nga sectors endala tubasaba katweteeketeeke bulungi tewali agenda kuddamu kweyita mutunzi wa mmotoka nga si muki bw'oba oli bulooka genda eri mu kibulooka kyejja kujja oleete kasitoma nkusasule biggwe naye toddamu kweyita musuubuzi bwa mmotoka President mu bigambo bitono bwembanga nkwata abansobezaako mu by'emmotoka mbagamba ebigambo bino nti ntandikira ku bulooka eyantutte wanna mirimu okugula emmotoka yange oba bulooka eyankutte okuntwala ewooli okugulayo emmotoka yabamanyi buli kimu gwentandikirako nantwala ewooli nebikomaawo siyinza kwetiririra mbukansirike nze mukyala namirimu nja kunyumiza kasitooli nze Kabanda John gwolaba wano mu bwahasira bwange mu bwavu bwange yenze yatandikirako okuvunaana abayimbi bali tebakwatwako mu ggwanga lino ng'omuyimbi bw'omuwa ssente zo n'atayimba olunaku ne luyitawo babikomyawo ate tebamuwaabira ate omuyimbi bamuwaabira kati ng'omuwaabira otya nti yalidde ssente zange utya naye nze bwe nabatuukako kubanga nagwo I have a marketing agency nimbawa ssente ne mugamba nti ebivulu 9 nti ye kwata ssente zo bwe yagaana okujja okuyimba ne mugamba ekivulu kyange waganya okuyimba nakuwa $9,000,000 bw'obala expenditure yonna zivaamu 25 n'amagoba ge nabadde nsuubira za 35 era ne mbakwata ekkomera bonna ne batandika okugamba nti bamutusindikidde nga nze mbakuba bukulu komera nange banka yamala nenvunaana kubanga nazisene nazijjanga mu banka y'omuyimbi tomunyumiza nga n'essaawa yakakati waliwo gwe twagendako ne tumugamba tukuwadde ssente n'agamba gwe mwana Kabanda nawereka oli mugagga mwana gumamu gwe eri oli mukulanga gumamu gwe eri oli mukulanga era essaawa yonna ogenda kulaba firimu onaatera omuwaabira gwe linda olunaku lutuuka olwogenda okukola agaane nzamwe bizinensi maani ndi musajja musuubuzi ataba na ssente wabula nga nkozesa banka era mmwe temugezanga ne mulaba banka nga entwala ne mugamba pulezidenti waffe banka emututte si mawulire kubanga gye tujja ssente zino ne tugenda ne tuteeka mu bizinensi kati oba olumu bisobola okugaana ng'osanze abantu abatalina mazima ng'abo nagamba nti bazibu sigamba nti abayimbi bonna nabo si batuufu abatuufu gye bali naye ate abakyamu kubanga tugenze tubalongoosa empisa ebyo bye mbadde njogera ebbanga lyonna nti yensonga lwaki mpaka enze ekitiibwa kubanga abantu abo tebakulemberekeka omuntu gwojja n'akulaba n'okulaba nga weewoze ssente n'ozimuwa jangu tugende oyimbe kubanga essente z'oba omuyimbi ntono nnyo kuzooteeka mu bulango kati omuwa ssente n'ogenda n'olanga nga ye wamugula $1,010,000 sawundi n'ogigula obukadde 3 kwagenda okuyimbira n'osasula ebintu byonna nga ye yafuna $1,010,000 zokka naye okusobola ye okujja ayimirire bw'ati ku stage olina okuba nga otaddemu $8,000,000 kati bw'agamba mbuka abakanda g'abantu amaanyi gange balwanemu enkya amawulire gonna gankube ku front page aba akuttidde obukadde obuli mu 10 n'okusoba kubanga n'eza banka zibeera omwo ye ayagala feemu kubanga ye agamba akola amawulire mu bulungi ne mu bubi
ne bw'omusiba akola amawulire mu bulungi ne mu bubi era afulumayo n'akubaliti izo omuyimbi omu yasanyuka tupadde ne tuva ne tubadde ne tuja kyekimu byonna byabufere omuyimbi omu yasanyuka nanga mwami Kabanda nsanyuse nnyo nkuguzza Freedom City kuba oli musajja mulungi kubanga yajjaawo nandagira ne muwolayo emiliyoni oba 2 kati ne mugaa tonyongeramu magoba nze sina you are my friend kati ne najja ne nzisolooza kati we nazifuna n'ayagala ozitwala nanga nsanyuse webale olina miliyoni 5 nze nsobola okugafuna kubanga nze nkola nnyo emikwano egirina ssente era ize miliyoni 2 nenzimulekera nengende wajati wajao mama wange ndi mukulaga nampola obukadde 3 nendeeta miliyoni 5 nengamuwa nangamba tewali mutawaana gendo teketeke Freedom City nengenda nensasula Freedom City obukadde 25 nensasula ebyuma nensasula obulangu tuba tulanga obulayo kisezi nankubira esimu nangamba ononsonyi wanali nerabira olunaku olwo ngenda South Africa kuyimba natunula nengamba omusajja ono bwati bwankoze kati nemugamba leeta ssente ezo kale nanga nti ononsonyiwa mbadde siziinaawo nemugamba ogenda kundaba anti bwe bakolanga edda olwoye batomubanja oba owedde awo biba biwedde nga bwe babeeranga nemugamba ogenda kulaba Kwizi John Kabanda omwavu era yagamba mwavu oyo amateeka ne gatwawula obulumi bwoyiseemu nga bajja bakufera n'omutima gw'oyagala okulaba nga abantu tebanyigirizibwa kyekyakwambalaganyiza ababbira mu bibanda by'emmotoka naye bayinza okukolako obulabe ebigambo boogera bingi kakati ife batwogeddeko ebigambo bingi ate nze nakwata obulamu bwange nembuwa Katonda ekyo ekyanfuula ow'enjawulo obulamu bwange nabukwata nembuwa Katonda kuba nze saamanya nti nja kuzaalibwa nalabira awo nga ndi ku nsi abantu bangi tebaweza na myaka gye tulimu wano naye ife Mukama atusaasidde ku myaka tugiwezezza gino kati nga tonnaba kulowooza kola muno kikyamu bingi nnyo amasimba gatukubira n'ebirala ogenda kufunira waggwe kubanga era ogenda kumaliriza naawe kabuli ekukoliza eki era naawe essaawa yonna ogenda nze ku nsonga y'emmotoka tubasaba bannange bannannyini bibanda tulowooze ku bulamu bwa bannaffe bannayuganda tuli babi akasente abantu bakajja wala omuntu ayalidde ekyeggulo n'ali ekyemisana n'ekyenkya yerabira nnyo akaseera yerabira nnyo nti wali asiba enjala ng'ate ayagala okulya abamu mwemukula ne mugaggawala muba mwagala okusala weight ne musigala ku kibu kimu eno abantu baagala okulya emmere naye nga tebagiraba nze mbadde nkusaba lowooza omulundi ogwokubiri nga tonnabakola lukujjukujju twala mmotoka ya munno kubanga mu nsi muno teri kintu kirumanga mmotoka nina amasimu wano omusajja naggamba nze ndi bwekyankwansi omusajja namugulako fuso nasooka nemuwa miliyoni 18 nemwongera obukadde 2 nemwongera obukadde 5 biba bintwalaganya nengamba kantonda ekibanja nakyo nenkitunde miliyoni 16 n'ekitundu nazo nenzimuwa kakati saawa zino mugamba nti gumaagumamu ngenda kukuwa ssente sajja agaanye nabadde ndi awo emmotoka ne bagisimbula ku kkubo nendowooza muzimu ku ssente zonna ze yaakawa ezo zonna it is a criminal it's a crime case omuntu okujja n'asimbulawo emmotoka siyo ebisumuluzo kyewayogedde ebisumuluzo babijjawa nze nebuuza gye bajja ebisumuluzo nina muganda wange Jones musuubuzi waffe akolerawo ku Yamaa Center Jones musuubuzi wa mmotoka sinza kugamba nti ne Jones ebyabikola naye olw'okuba bali abakola biri bangi abakola biri baasuka obungi
ekyo kikuleeta direct nawe ne kikuwummuza mu kibbo kyabwe. N'olwekyo tweddeko twerevising ensonga y'omulimu gwaffe. Kale tetugenda kusukakaawo bannange bagamba a word to a wise. Abolira omugezi takoowa. Kyemmanyi mu bigambo bye twogedde oyinza okuba ng'ofunye mu lubiri lwako ku banno. Akasente tekakuŋŋaanyizika naye engeri akatubagiro k'ebyenfuna ke tulimu ng'eggwanga. Omuntu omubba oyagala akole ki? Akasente ke tomanyi gy'akajje, tomanyi byayiseemu. Ate n'okukuuma ekifaananyi ky'omulimu obutakittattana. Tugenda kuba tukomaawo. .com-media Uganda ku YouTube. Gendayo subscribing, following, liking ku TikTok kwe tuli nnyo. Ate bw'olaba nga content yakunyumidde obubaka bwongereyo, tambuza video gitambuze etuuke ku bantu booli awo abasaanidde okufuna obubaka obugirimu kubanga mulimu okulabula kikulu nnyo kubanga otambuza mawulire. Munasingo Mary Namirimu bwe tutambudde tuddingana olulala.